eyali mukazi wa Dr. Hamza naye alaze abantu machuwa. Omwaka 2020 gwo gutabuse buli omu gumutwala speed emikolo gifuuse emikolo wano ne wali bano bola ba side zeno Rema Namakula ne Dr. Hamza ate bano bola ba eno side zeno ye birungi ne bawe. Subscribing awansi awo tulabikenga tweyongerayo ddala n'amawulire. Nkwaniriza nnyo ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo ku subscribinga webale nnyo ku likinga ate webale nnyo ku commentinga webale nnyo ku sharingako ne banno nabo ne bamanya amazima nabo ne bamanya eggulire. Bw'atanaba ku subscribinga kujjukiza subscribinga wansi awo tulabikenga ate tweyongererayo ddala n'amawulire ag'enjawulo mu buvanjuba n'obugwanjuba oba ne mu Central Uganda n'ebigwawo mu nsi yonna tubenga tubikuleetera wano ku MMTV. Kakati omukyalo oyo nga bw'omulaba birungi bamuyita Betty birungi. Dr. Hamza yamulekawo. Dr. Hamza n'afuna omukyalo omulala fenna gwe tumanyi obulungi gwe yabba ku Eddie Kenzo kwe bayita Rema Namakula. Era Dr. Hamza yalina omukyalo ono baali bakoze emikolo era nga bakola okwali kwanjula abazadde b'omukyala ne bakkiriza Dr. Hamza okubeera nga abeera n'omwana waabwe naye ate bafunamu obutakkaanya ndowooza ate nga baali balina n'abaana baali balina abaana naye ne bafunamu obutakkaanya. Betty n'amovinga on ate ne Dr. Hamza naye n'amovinga on. Dr. Hamza ya moving on yafuna Rema Namakula okuva ewa Eddie Kenzo ate no ya moving on yafuna omwami olinga bw'omulabye mwami we omulungi ennyo. Dr. Hamza ya moving on bakolerawo emikolo ne balaga nti buli kimu ali happy buli kimu kigenda ddala maaso naye over the weekend olunaku lwabadde lwajjo naye ono muwala naye yakoze emikolo Betty n'akyaza oba ne bakola okwanjula ne baawe omupya n'omuvubukawe omupya era ebintu ne batwalira ddala ebintu mbazadde b'omukyala era nalabika nga akubye Dr. Hamza equalizer bwe bagiyita n'amukuba equalizer n'amulaga nti munnaye saali sirina kisiraani sirina ki naye nange nafayininze true love gwe kyewali ozannyisa wali tokimanyi. Dr. Hamza alabika ayagala nnyo abakyala ba dimpo kuba n'ono omukyala tumulaba alina bulungi dimpo ze buli kimu kwegamba. Dr. Hamza alabika ya specializing nnyo mu bakyala bano aba dimpo alabika ayagala nnyo abakyala ba dimpo bano. So omukyala wuuyo bambi twafunye amawulire ne tubeera nga ate atumusanyukirako naye kubanga munnaffe naye ate nga bw'obalaba awo baali banyonnyo era emikolo gyabwe gyagende ddala maaso nga tewali wadde agitaataganyizaako. Bino ebyagudde mu matu ga Dr. Hamza twamunoonyezaako ne tulema okumufuna nga twagala tumubuuzeeko kiki kyawulira oba kino kyamuyisizza kitya okubeera nga ex we naye yakoze emikolo nga gino naye gye yakola. Ejja Dr. Hamza mujjukire gyali bunnyo wali straight enabbingo era gyagenda ddala maaso gyalimu okulumya kungi gyalimu esswaga lingi. Omusajja omugole omusajja bamuleeta bamukuumye butiribiri buli kimu nga bakigaadinze kwegamba n'omugole omusajja omugole omukyala naye bamuleeta bamukuumye bulungi nnyo. Omukolo gwaliko abanene bangi nnyo Sekemuzaata gwaliko abaserebu bangi nnyo kuba omukolo gwali gwa serebu Rema Namakula. So omukolo gwali gw'amaanyi nnyo gwali gwa invite zokka abatali invited tebabakkirizanga genda ku mukolo guneeno. Naye ne Betty naye avuddeyo n'akola omukolo ogumenye ebitooke watutte omwami we bambi mu maka g'abazadde be era we twogerera officially naye bamututte era essaawa zineeno naye ye mukyala Brian omubwati abula bannange 2020 ka speed k'amaanyi. Daddy Andre ne Nina Rose nabo baabo bakoze emikolo. Ono mukyala Sebunya naye wuyo akoze emikolo. Rema Namakula bapulaninga kukola mbaga bannange ka speed k'amaanyi 22 afuuse 22 afuuse 22. Abaana bakoze emikolo
era emikolo gyagenze bulungi nnyo yabadde wali eri mu maka g'abazadde be Esseeta era omukyala yabadde muzanyifu nnyo bambi yabadde anyumye nga bw'omulaba awo era buli kimu kyabadde ku point buli kimu kyabadde ku swaga osobola comparingako uno omukolo oba osobola comparingako abakyala bano ababiri obulungi bwabwe nga tetwagala kulaba nti bakomparinga ku bwa serebu ku bwaki naye just obulungi bwabwe omukomparinga ne Rema Namakula ono omuwa Maximika ne Rema Namakula omuwa Maximika twagala kulaba tulabe abali ku team Rema twagala kulaba abali ate ku team Betty abali eside zeyo kyamanyi team Eddie Kenzo eyinza okubanga eri ku side ya Betty kubanga tebawagira kikolwa kya Dr. Hamza kubeera nga ababbako omukyala waabwe owa ttiimu Eddie Kenzo naye ate ebigambo ebyaliwo bigamba nti mukyalo ono baali bamulese mu nnyumba okumala emyaka 2 n'akuba n'obuyimba ng'agezaako kubeera ng'alabula musuuza n'amugamba munnaaye ondese mu nnyumba naye siri muyembe nti nninda kwingira munnaaye baako kyokola baako kyokyusa era bwali tuli awo olaba kadi zitandise okuyitingana ez'emikolo Rema Namakula naku z'omwezi nga 24 Novemba agenda kubeera ng'akola emikolo abantu baali balowooza byakusaaga naye baba kuba equalizer balaba emikolo nga gibaddewo nga badde balowooza nti ebya Nina Rose ne Daddy Andre byakusaaga naye munnaaye byaddala era njala okugamba nti byaddala byaviiri ddala side zaabwe eyo era bakonfaminze kati bali mwami na mukyala Ojambo Nina Rose ne Daddy Andre era nebino ebya Rema Namakula abantu balowooza byakusaaga naye emikolo ne gibaawo era omukyala na moving on era twogerera agali mu nkuba gagamba Rema Namakula ali lubuto olw'emyezi egiwerera ddala 4 naye tayagala abantu kukimanya kitumanyi tujja kuba tukonfaminga era bwe tukonfaminga era tujja kuba tukuleetera eggulire nga bwe liri tetwagala ffe kusala abantu bigambo mu kamwa era tujja kuba tukuleetera eggulire nga bwe liri tetwagala kuwaayiriza kwogera samwasamwa gwe tutamanyi naye nga byebyo ebiriwo yali mukyala wa Dr. Hamza naye amaze amaliriza nga naye akoze emikolo avudde naye azzeemu okubeera nga ate ali mu mukwano mwebale kumusabira mwebale nnyo kubeera nga mumuteeka mu ssaala zammwe buli kimu kye mukola njala okujjukiza nti gwe yagala okulanga naffe oluwaddembe okulanga naffe ku namba z'essimu 0702 586560 tubeere nga ate tutambulira mu bantu bakube bizinesi maaso basobole okugimanya mwebale nnyo kwekumira ku MMTV subscribinga awo wansi gwatanaba kubeera nga ate osubscribinga gwate subscribing era ogamba nti kyokola kyakabi nnyo webale kwekumira ku MMTV allow me say bye bye for now.